tubakubiriza mwenna program da'wa kubanga ate munange mugyetekeratekera nga olina akakalamuko olina ekitabo kyo okusobola okubaako ne byonoti ng'oba abinza okufuuka ensonga y'okubanga ate munange bikuyamba mu bulamu bwo. Kkiriza butereevu tubeere nga ate tugenda omusomo gwe tuliko ampuliriza twagamba omusomo guyitibwa al-ghuslu, olunaaba olw'ekikulu oba olunaaba ng'otuukiddwako ensonga yonna mu nsonga ezikakasaako omuntu okuba ng'anaaba omubiri gwonna okuviira ddala ku nviiri okutuusiza ate wansi ddala ku kigere. Akkiriza twakoma ku kye bayita faraidu au arkanul ghusli, twalaba empagi oba ebyetteeka by'okunaaba bye twakomako ku mulundi ogwaggwa, era nga twagamba mu byetteeka by'okunaaba byonna twayogera ne tugamba nti mwemuli bibiri, mwemuli ekisooka okuba nekituyita enniya, omuntu okuba okuleeta enniya oba okumalirira kw'omutima. Ne tugamba ensonga ey'okubiri gye twayogerako ne tugamba nti omuntu ateekeddwa okuba nekibayita oba kye tuyinza okugamba nti ateekeddwa okukola ekiyitibwa ta'mimu jami'il badan bilma, omuntu okubunya omubiri gwe gwonna buli katundu ne katuukako amazzi. Ekyo nno ze nsonga ze twayogera ku mulundi ogwaggwa, era kkiriza kuba twalaba kye tuyita adilla obujulizi mu Qur'ani ekitiibwa ne hadithi, ne tutunuulira ekiyitibwa hikma, lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yagenderamu ki okuba nga ate atulagira okunaaba omubiri gwonna singa tuba tufunye ensonga ezo zitunaabisa. Ne tunuulira ebyetteeka ebikakasa ku muntu, so ebikakasa ku muntu okunaaba omubiri omulamba, era netugamba nti ebintu ebyo Sheikh Tantawi yaleeta ebintu 5, abamu ku bamanyi baleeta 6 naye nga kitegeeza batagguludde ebimu, saate wano tuba tugasse ebimu. Ne tuvaawo twagamba nti olwaleero tugenda kubanga tutandikira okuva we twakoma ku mulundi guli, tugenda kubanga tutulaba ebyetteeka, so ebya sunna mu wudu oba ziyite mandubat. Sunanul ghuslu wa mandubati, abamanyi babigatta ebyo nebagamba ku mulundi guli nti babigatta sunna ne mandubu eri inda jamhuri ahli al-ilm bagamba nti bitegeeza kimu. Okuddako emabega katini nnyo twagamba ensonga ezikunaabisa ziri 6, esooka kuzo twagamba ziri 5 nga bwe twayogera okusinziira ku kitabo kyaffe kitugoberera, era nga muzo twagamba mu nsonga ezo mwemuli al-ihtilam, okwerotolera, ekyo kimu, that is omuntu singa oba omwana nga awezezza emyaka tugambe emyaka 15 oba 9 n'okudda waggulu ku myaka 15 okusinziira ku butonde obw'omwana omuwala awamu n'omwana omulenzi. Ne tugamba nno khurujul maniyu min dhakarin aw untha, kye bayita discharge mu lulimi oluzungu, kitegeeza okuba nti omuntu avaamu amazzi agazaala mu mbeera yonna, sawaun ala yaqadhatin aw naima aw nauman, si nsonga omuntu yeebase oba nga atunula mu mbeera eya bulijjo. Ne tugamba nti singa amazzi gaba gakuvuddemu oteekeddwa okuba nga ate munnange ogenda mu maaso n'okuba nga ate onaaba mu mbeera yonna gye gaba gakuvuddemu, oba olowoozezza oba gwe kennyini gw'ofuuse ensonga ne ebirala ebyongerako ku mbeera eyo. Ensonga endala twagamba iltiqaa'ul khitanain, okusinkana kw'abafumba ababiri, omwami n'omukyala, obutonde bwabwe singa bonna babasinkanye. Abamanyi ne bongera nga dukhulul khashaba fil fard, nekisangibwa nti ku sayidi emu wasangiddwawo okuyingiragana newankubadde inchi emu, kiba kitegeeza nti munnange muba mulina okubanga ate mugenda mu maaso n'okunaaba. Ne tugamba ku mulundi guli newankubadde nga kiyinza okuba nga tekisangiddwawo ekyokuyingiragana, naye ate nekisangibwa nti ate amazzi ago gakakasiddwa nti gafulumye, kiba kitegeeza nti omuntu oyo omu ku bo oba bombiriri bateekeddwa okunaaba olunaaba oluyitibwa al-ghuslu, okubunya omubiri gwabwe gwonna amazzi. Ne tugamba inda iqita'i dammi al-hayd wa nifas, singa omusaayi gw'okuzaala oba ogw'omusaayi guno ogwa gutwandise menstruation periods eza buli mwezi, abakyala ku sayidi yaabwe
omukyala nga mathalan agenze mu nsonga ze za buli mwezi bwakakasa nti ebbanga liweddeko ne gugutukawo ateekeddwa okunaaba, era kyekimu ne ku mukyala aba yazaala ebbanga lye bwe lityo liba likutukawo, liba likutuseewo. Kitegeeza nti omukyala ku nnaku 8 oba ennaku 14, 15 ateekeddwa okuba nga anaaba. Fil ghalib ennaku 14 ennaku 7 kiri nnomo okuba nti mu nnaku 7 olunaku 8 omukyala ebiseera ebisinga abaana aba. Naye walina okuba okwegendereza okw'amaanyi mu mbeera efaanako bw'ekyo nti guyinza okutukawo mu nnaku 7 zennyini nga tayingidde mu lwa 8, either ng'ali mu 7 zennyini ne gukutukawo ku makya kabula dhuhuri, kiba kitegeeza dhuhuri yatteeka alina okugisaala, oba ne gukutukawo kabula al asri aba alina okuba nga akola ki, alisaala, oba nga zikutuseewo mu lunaku olwo lwennyini, kiba kitegeeza aba alina okusaala esswala ez'olunaku olwo. So singa ate zikuba gutuseewo kiro n'akeera ku makya nga akakasiza ddala butuufu embeera yange yateredde mu budde obw'ekiro, aba alina okuba nga ate munnange asaala esswala ez'olunaku olw'okutandikira ddala ku subuhi okudda ku nnaku ku ssala eziddako. Ate bwe kuba kusiiba bw'akikakasa nti kutuseewo kiro n'ayimuka mathalan nga bwe tuli mu kisiibo n'akakasa nti embeera yateredde, ateekeddwa okulya ddaaku n'asiiba. Amma ate bw'aba nga gutuseewo misana olutugamba nti olunaku lulamba olwo esswala z'alina okuzisaala, ate ennaku zaaba ajja okuliwa n'aba ng'asiiba olunaku oluddako. Ensonga endala gye twatunako ku mulundi ogwo twagamba mautul muslim ghayra shahid, omuntu yenna singa aba afudde naye nga si shahid, tafiiridde mu lutalo lwa ddiini, munnange ateekeddwa okubeera nga anaazibwa. Naye nga anaazibwa ennaaba gy'anaaba yennaaba eya ghusulu, olunaaba olw'ekintu ekikulu. Twakitunulirako ghayra al-muslim idha aslama aw idha dakhala fil islaami, twatunulira nti omuntu yenna aba ayingidde obusiraamu bw'aba nga asiramuse aba ateekeddwa munnange okuba nga ate anaaba olunaaba olwo olw'ekikulu. Lwe tutannaba kubanga tulaba okudescribinga nga bwe lubeera, wabula nga tusatunulira ebintu ebikulu mu byo ebikuleeta n'ebyeddala. Twakoma ku kyoyita faraidul ghusulu ze twannyonnyoddeko edda, twagambye mbu ebyetteeka bya ghusulu oba empaji, okusookera ddala oteekeddwa okuleeta enniya nti ngenda kunaaba lunaaba lwa kwetukuza mubiri gwonna. Ekyo kirina okukuba mu mutima gwo, ne bw'oba tokyogedde si kyakwogera, kibaako kuba nti mutima gwo gwekikakasa nti kyogenda okuba nti nga okola. Ekyokubiri n'obeera nga ate obunya omubiri gwo gwonna amazzi. Ekyo bwe kitegeeza bwe kiba kituuseewo kikasa okukakasa nti empaji zonna bbiri obeera munnange ogenze mu maaso n'okuba nga ate ozituukiriza. Awo nno bwe tuvaawo tujja kugenda ku kye bayita sunanul ghusuli. Bintu ki ebya sunna? Ebya sunna kitegeeza bw'obikola ofunamu empeera, ate bw'obirese munnange tofuna musango mu byo. Naye nga ate kiba kirungi omuntu okuba nga abikola singa aba birinako obusobozi. Agaye nti mu bya sunna bye tulina muno atasmiya, omuntu okuleeta basmala bw'aba nga agenda okunaaba, nga bw'olaba nti bw'oba otandika wudhu era otandika ne bisimillah, n'obeera nga bw'otyo munnange okola ki, otandika okufuna wuzu. Ne wano bw'oba ogenda okuba nti ate ofuna wuzu ey'omubiri gwonna, era kyekimu oleeta bisimillah. Wabula wano tulina okwegenderezaawo ennyo. Abantu abamu balina ebinaabiro byabwe ng'ebinaabiro ebyo tebifukwamu, tebabifukaamu. Ekyo kimu, ebinaabiro biba birungi era nga tebigendamu bukyafu bwonna, nga kinaabiro kyakunaaba. Wabula kyesimanyi, Allah yasinga okumanya, kubanga kizibu nnyo omuntu okugenda n'anaaba nga oba oliawo n'agenda okumaliriza nga tafunyeeyo haja yonna. Bweba gye bali fabiha wa ni'ma, tugamba nti baliyo naye nga gye bali. Kakati kiba kirungi nnyo bw'obanga mu mbeerayo oba ekinaabiro ky'onaabiramu, abasinga obungi ffe tukozesa bya public, bw'oba ogenzeeyo obutayatula basimala eno kugamba nti bisimillah ng'ate oli mu kinaabiro ekyo ng'omanyi nti bakifuka mu bangi bakikozesa, tomanyi agenzeeyo akoze eki, mbeera efaanako bwetyo. Bwetuukayo leeta nniyayo, basimala gyatulire muli mu mutima gwo, kakasa nti oleese muli mu mutima, kuba omutima gwo gwennyini gwogera newankubadde oba toyatudde, mbeera efaanako bwetyo. Osobola okuba nga ate okozesa omutima gwo okuleeta basimala. Ghasilu yadaini 3 marrati, okunaaba bw'obanga oyingidde mu kinaabiro, bw'otandika bw'otyo okunaaba n'oleeta basimala, n'osooka onaaba ebibatu byo
okubinaaba okutandika n'ebibatu nga tonnakola kintu kirala kyonna n'osatandika n'okunaaba ebibatu byo emirundi 3 wa ghasli ma bihi adha min albadan n'okutandika okunaaba ng'onaaza ewavudde ensonga ekuleese okuba nti onaaba omubiri gwonna amakulu okutandikira ku bitundu byo ebyekyama kubanga bitumanyi nti bye bivaako ensonga y'okuba nti omuntu anaaba omubiri gwonna mu bulambalamba. So ensonga ezo eza sunna nga bwe tugambye, yingira mu kinaabiro kyo, bumala okuyingiramu jjamu engoye zo, tandika na kunaaba bibatu olwo noninga mu sunna muno era nabo tunyonyoleramu ennaaba gye tugenda okunaaba. Makyazi tunaba kutuukira ddala ku kaifiyati ghusl, naye wano at least tugezaako kubanga tusoma kaifiya engeri gye tunaabamu nga tutemyetemye buli kanyomero. Kati akanyomero ako tugambye mu bya sunna, soma bisimila naye ng'okisomera mu mutima. Naaba ebibatu byo bibiri byombiriri binaabe emirundi 3. Bw'omala okubinaaba, naaba ekitundu ekiviiriddeko ensonga y'okuba nti ogenda okunaaba omubiri gwonna, oba nno bwe bwereere, oba mukyala oba musajja, tandika n'okunaaba ze twandise private parts zo, okuba nti ojjawo obukyafu oba bitwandiise ensonga oba obuzibu bwonna obuleetedde okuba nti nga ogenda maaso okubanga onaaba. Walwudu qabla al-ightisal, bw'omaliriza ebyo tandika ate era genda maaso ne wuzu eya bulijjo nga tonnaba kunaaba. Naaba amakulu leeta asifuna wudhu mu kinaabiro kyekyo. Walbada bi ghasli ras, bw'oba omaliriza wudhu kakati olwo ogenda kutandika okunaaba, tandika n'omutwe. Bw'oba agenda okwekuuta tandika na ku mutwe kukukuuta era ogunyumunguze, tandika n'omutwe. Waddalku, n'okwekuuta nakyo kiri sunna. Oli agenze n'ekyangwe, oba ogenze n'ekyangwe ekyo, okwekuuta kiri sunna mu kunaaba gusulu, kiri sunna. Si kyatteeka naye ga kiri sunna bw'obanga ogenze n'ekyangwe oba ne sabboni wo ogenze kunaaba gusulu naye era n'okwekuuta n'okola ki, n'obanga bwotyo weekuuta, kye tuyise addalku. Wa taqdimi ghasli aljanibi al-ayman ala al-aysar, n'okulaaza mannyo oba omuntu okubeera nga ebiseera ebisinga ogenderera nnyo okulaba nti otandika n'omukono ogwa ddyo nga tonnagenda ku mukono ogwa kkono. Kyokola bwe tubeera mu gusulu tugamba nti tandikira ku ludda lwa ddyo, ebitundu by'oludda olwa ddyo lwonna ng'oggyeko process nga bwezze bwetambula, genda nga ogoberera nnyo oludda lwa ddyo, ebiyungo bya ddyo osobola okuba nga osooka okuba nga obimaliriza. Walmuwalaatu, almuwalaatu kitegeeza obutayisa bbanga ddene nnyo, n'obeera nga abantu mugenze kunaaba ate ne mudda mu kunyumya. Kalungeze ng'abanaaba ababiri, omwami n'omukyala, mugenze okunaaba naye ate munaabyeko ekintu oba mufunye wuzu ne musooka mudda mu kunyumiza mu kinaabiro, okukakana nti wuzu gye mufunye ekaze n'okukala, owulidde, ne mulyoka ate mutandika okunaaba. Amakulu munaaba ne muyisa wakati ne musooka ne munyumya, kwegamba embeera efaanako bwetyo si nnungi. Olwo bibeera biwanaabye ebyasoose biba bifudde, olina kuddamu buto. Makulu olina okunaaba buli kiyungo ky'ovaako n'odda ku kirango olwedde kiri kibisi, mu mbeera efaanako bwetyo. Natagenda ku kiyungo kiddako ng'ate kye wasoose kikaze, mu mbeera efaanako bwetyo. Atathilithu au tathilithu al-ghusl, okubeera ng'omuntu yeefukirira emirundi 3 amazzi bw'oba ng'onaaba mu gusulu. Amakulu emirundi 3 egyo gya sunna omuntu okuba ng'agigoberera, naddala mu mbeera y'okuba nga bw'aba anaaba mu gusulu. Kirungi nnyo omuntu okuba nga onaaba emirundi 3 mu biyungo byonna bw'oba nga onaaba. Wal iqtisaadu fi isti'maali al-maa, omuntu okukozesa amazzi ng'ogakozesa mu mbeera y'ekigero. Obutagenda nnyo iqtisaadu kitegeeza qasdu al-maa, omuntu okubeera nti agenderera amazzi g'agenda okukozesa. Amazzi ago ogenda okukozesa, lwaki tugamba nti era gaba ga kigero? Nti omuntu ayinza ogamba yakusudu al-maa ng'enkuba etonnye mathalan, oli n'afuluma bufulumi ng'alina janaba n'agenda azannyira mu nkuba n'akomawo mu nju ye n'agamba mbadde nnande gusulu tewedde. Tugamba nti nedda, tewedde. Lwaki? lam takusudu ma al-matar, amazzi gegundi togakoze eki, togagenderedde, amazzi g'enkuba. Oba mu puulu, swimming pool, oli n'abeera n'ajja nagwa mu puulu n'awuga ng'olwedda alina janaba, alina okunaaba omubiri gwonna.
kati n'ava mu puulu eyo n'agamba nti situkudde kubanga nabadde najja nabba. Nedda tugamba nti nedda totukudde, olina okuddayo n'onaaba olunaaba luli lwennyini olw'ensonga nti tewagenderedde mazzi ga puulu, tewaleese nniya nti ngenda kunaaba lunaaba lwa gusulu wadde ngenda kuwuga naye ngendereddemu okubanga omubiri gwonna ngukola ki ngunaaba mu mbeera efaanako bwetyo. N'ekirala nga bulaba process bwe kirabi bwetambula era kyekimu ne ku nkuba. Era omuntu bw'abanga tagenderedde kuba nti anaabira mu nkuba ng'anaaba gusulu kubanga ayinza okuba nga talina wala wajja mazzi naye ng'enkuba ezze nga ye-chance gy'alina ate naaba nga tagenderedde amakulu taleese nniya nakumalirira kukozesa mazzi ago, tugamba nti nedda eyo teba gusulu. Wa takhlilu sha'ri, n'enviiri okwekakasa okuba nga omuntu aziyisaamu amazzi ne gatuukira ddala ku lususu, ne gatuuka ku lususu. Kitegeeza ebyo ebya sunna nga bitunuulidde mu nnyonnyola yaabyo bwe bityo bijja bitambula mu kayfiyatul ghusl nga bw'ojuulya. Mu byo bino nyine bitunnyonnyodde munnange mulimu ate era ne process gye tugoberera nga tunaaba ki nga tunaaba gusulu. Tugambye bw'oyingiramu tandika ne bisimillah, naye tugambye gireetere mu mutima. Okuleka gwe alina ekinaabiro ng'ekinaabiro ekiwekakasa nti gwe kakikozesa oba abakikozesa nga tekifukwamu banaabiramu bunaabizi. Nabbi sallallahu alina ekinaabiro ewe nga kyakunaabiramu bunaabizi era nga tekirina ne basimala bagisomeramu. Naye wano olwali ebinaabiro byaffe mu abasinga okubimanya ababikozesa. Wa ghaslu yadaini thalatha, n'okunaaba ebibatu oba emikono gyo nagyo okunyinaaba emirundi emeka? Emirundi esatu. Wa ghaslu ma bihi adha min al-yadain au min al-badan, okunaaba ekitundu kyokakasa nti kyekiriko ensonga ekuleese okunaaba. Obuno bwe bwereere obw'emirundi ebiri kusaidi y'omukyalo oba omusajja, okusobola okuba nga otandika ne private parts, okusobola okuba nga ozitukuza ewabadde main issue, ensonga enkulu webadde nosobola okuba nga otukuzaawo. Wal wudu qabla al istimal, nofuna wudu nga irtisal nga tondaba kunaaba mubiri gwonna, nosobola ofuna wudu eya bulijjo gy'ofuna ey'esswala. Wal badanu bi ghasli ra'si, n'otandika n'okunaaba omutwe era nagwo n'ogukuuta ng'omaliriza ewudu, n'otandika n'omutwe n'ogukuuta bulungi nnyo omaliriza era n'ogunyumunguza. Waddalku, okwekuuta oba okukuuta omubiri ogwo ng'okozesa ekyangwe ne sabbuuni nakyo kikkirizibwa. Wa taqdimi ghasli aljanibi al-ayman ala al-aysar, n'okukulembeza nnyo oludda olwa ddyo nga tonnagenda ku ludda olwa kkono. Wal muwalaatu, n'obutayisaawo bbanga ddene kugenda ku kiyungo kirala ma tartib, ng'ate era ogendera naki ne tartib maanaahu okuliraanyisa nga olaba nzize mbisoma. Wa tathlithul ghusl, emirundi esatu ogenda nga weyira emirundi esatu. Al muwalaatu tugambye okuliraanyisa, obutayisaawo bbanga ddene. Tathlithu al ghusl kubeera nga weyira emirundi esatu oba okunaaba ekiyungo kyonna, buli kiyungo kyonna nga okinaaba emirundi esatu. Wal iqtisadu fi istimaali al-ma, omuntu okubeera nga amazzi g'ogenda okukozesa taqsuduhu ogagenderera, n'otagwa bugwe mu mazzi n'ogamba nti naabye gusulu nga ate tewaleese nniya nakuba nti amazzi ago okakasa nti ge mazzi g'ogenda okunaaba okwetukuza nago mu gusulu. Wa takhlilu sha'r, n'enviiri, okusobola okuba naddala balina enviiri ennyingi ng'abakyala abazisiba n'ebikundikwa ng'abatalina biri ebiyungirire, okulaba nti amazzi ago gatuukira ddala ku lususu olw'omubiri. Wallahu ta'ala alam. Mukkirize tusooke tuveeko mu kalango katono nnyo tubeere nga tetukomawo inshallah, tandikiraawo tukomye asobole okuba nga tugenda mu maaso n'omusomo gwo. Egasanyini yagitoola ku nsi ne kwahira naawe nno kati waayo olw'okuzimba n'okuddaabiriza emizikiti, okusembeza amazzi ku masinzizo, okulabirira bamulekwa, okusaasaanya obusiraamu, okuyamba abeetaavu n'abavubuka, okusibulula abasibi mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan n'emirimu ebirala mingi. Teeka swadakayo ku akawunti namba 058 9220003 mu Bank of Africa
Africa oba tuweereze ku mobile money ku 0776 okumanya ebisingawo kuba Islamic Inheritance Consultants Limited bakubire ku 0720 oba ku 0772 beba Islamic Inheritance Consultants Limited abakwanjulira enteekateeka ya Sadaqatul Jariya egenda okugasa mu bulamu bw'ensi ne kwahira. Buli ssaawa eyitawo shukran ya rabbi yenna agenda maaso n'okubanga temunnaffe otuwuliriza atukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusaba akwongera okutegeera n'okumanya ebyo byonna ebisomesebwa ate n'okubanga ateeka mu baddu abassa mu nkola ebiba biwuliddwa n'ebiba bisomeseddwa akkiriza nnyongere ate nga muna okutegeeza nti gwe wenna ali eyo munnange ng'olina enduulito zonna ezikwatagana ampuliriza omulungi ne enjawukana wakati wammwe mu byobusika abannaffe aba Islamic Inheritance Consultants Limited bwe batyo bakutegeeza nti ate muna egenda mu maaso okulaba nti ate obyekwatako osobola okufuna guidelines n'okufuna ampuliriza consultancy ku nsonga ezikwatagana n'obusika obw'eddiini y'Obuisiraamu. Abonna bagamba nti beesigamira hadithi wamu n'enjigiriza ne Qur'an ey'ekitiibwa ne enjigiriza y'abamanyi ey'enjawulo ku nsonga ezikwatagana naddala ku kugaba emaali y'omuntu yenna aba yava bulamu bw'ensi oba okumanya byonna ebifa ku muntu aba afudde gw'ayagala okukola ekiraamo gw'ayagala okumanya emigabo gw'ayagala okubanga ate munnange otegeera ensonga zonna ezitolera ku nsonga ez'omuntu yenna ng'avudde mu bulamu obw'ensi beekwateko osobola okubanga ate munnange ofuna okuwabulwa. Essimu eri 070-20-693 070-20-693 ojja kusobola okubanga ate munnange ofuna ebyetaagisa. Akkiriza gwe wenna akyagenda maaso okubanga ate munnaffe otuwuliriza nsobola ate okubeera nga ate tutandulako ku bigero okuddayo ku musomo gwaffe gwe tubaddeko ogw'okusoma kye tuyita Sunnanul Ghusl. Sunnanul Ghusl tutunuulidde ebyesunna mu wuzu bye tugenze okubanga ate munnange tugezaako okulaba nga ate tubirambulula nga twagala gwe wenna ali osobole okuba nga obitegeera omanye ennaaba entuufu bw'otya bweteekeddwa okuba ate nga etambula. Akkiriza tulabe hadithi eno eva esangibwa mu bitabo ebiri ebya hadithi Sahih Muslim Sahih Bukhari ng'eva ku mama waffe Aisha radiyallahu anha agamba qalat inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana idha ightasala min aljanabati yabda'u fayaghsilu yadahu aw yadayhi. Ategeeza mama waffe Aisha radiyallahu anha natugamba nti Omubaka sallallahu alaihi wasallama yalinga bwe yalinga agenze okunaaba ng'anaaba olunaaba olwa janaba. Janaba nagambye ensonga yonna ekwakasaako okunaaba omubiri gwonna. Nabbi sallallahu alaihi yagenda nga agenze okunaaba omubiri gwonna olw'ekyo ekyalinga kimutuuseeko naddala mu mbeera yonna ebyemutuse okuba nga avuddemu amazzi agazaala yatandikanga nakunaaba bibatu bye. Yatandikanga na mikono gye ebiri ng'anaaba ebibatu ebyo. thumma yafrighu biyaminihi, bwe yamalirizanga yatandikiranga ku ludda olwa ddyo ala shimalihi nga tanaba kubanga ate adda ku ludda olwa kkono. Fayaghsilu awratahu, nanaaba obwerere bwe makulu private parts. Thumma yatawadda wudu'ahu lis-sala, bwe yamalirizanga okumala private parts n'alyoka afuna wudhu n'anaaba n'afuna wudhu ng'anaaba ebimu ku biyungo bye. Thumma ya'khudhu al-ma'a wa yadkhulu asabi'ahu fi usuli ash-sha'r. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayinanga enviiri nnyingi nga bw'olaba eza mukyalawo bwe ziri nti nnyingi, ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayina enviiri ze nga nnyingi. Era bwe yamalirizanga yakwatanga mu mazzi wa yudkhilu asabi'ahu fi usuli ash-sha'r, n'abeeranga bw'atyo ayingiza engalo ze. Yayingizanga engalo ze ne zituukira ddala ku bikolo ebyaki ebikolo eby'enviiri ze, amakulu ku skin
yenvirize hatta idha ra'a annahu qad istabra'a hafna ala ra'sihi 3 hathayatin. Ekyo nno yakikolanga emirundi 3 paka lwakakasa nti amazzi gatuuse ku nvirize ku skin wansi ddala. Yayingizanga engalo ze, bwe yamaliriza okuzingiza mu mazzi n'akwata bw'ati mu nvirize n'asiimulamu ng'amazzi gakutemu asiimulamu paka ng'engalo zino zituukira ddala ku skin wansi. Bw'atyo bwe yakolanga. Thumma afaada ala sa'iri jasadihi, oluvannyuma n'alyoka akwata amazzi n'ayiwa ku bitundu bye ebisigadde, naye ng'atandika ku sayidi eya ddyo. Ekyo nno kye tubadde tugamba tubadde ku bya sunna bye tubadde tutunulyamu. Bwe tugenda aghsalul mustahabba, al aghsalul mustahabba. Kakati mu kusooka twalaba ennaaba eza sunna, ez'etteeka zetulabye 5 zetubadde tujja tulaba. Kati ate waliwo ennaaba zetugenda okwongerako olunaku olwaleero nga zo mustahabba, zaagalwa omuntu okuba nga akola ki? Anaaba, azinaaba. Olunaaba olusooka yawmul jumaa, ghasulul jumaa, lianna yawmal jumaa yawma ijtimaa'un lil ibaada, okunaaba olunaku olw'ejjuma. Olw'ensonga nti olunaku olw'ejjuma olwo lwe lunaku lwe mugenda abantu tugenda tukuŋŋaana bangi mu muzimbo oba gundi yonna eri open place yonna ekibangirizi kyonna nga tukuŋŋaanya olw'esswala. Walijtimaa'u lilmuslimiina lisalaati aljumaa wa hum fi akmal maadha zinatin. Abantu bakuŋŋaana ku lunaku olwo nga bali mu byekwewunda byabwe, awulidde, amrun matlub, ate nga yensonga munnange esabibwa olunaku olw'ejjuma okuba nga twewunda. Waqad waradat ahadithu mutaaddidan fi fadli al-ightisal yawm al-jumaa. Hadithi nyingi nnyo ezayogerwa ku nsonga y'olunaku olw'ejjuma, abantu okubeera nga munnange tunaaba twetukuza ku lwo ne tujja nga bwe tutyo tunyirira. So ategeeza ati agamba nti ومن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نزمك حديث زايو جروا يمك حديث يتبوا صحابة يتبوا أبي سعيد الله سبحانه وتعالى سمك يا جامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمبك صلى الله عليه وسلم يوجد في جنب بيننا جنبا نتي غسل الجمعة واجب وكنا بنقول الجمعة وتك على كل محتلم يريبلينا ala kulli muhtalimin, buli yenna eyeerotolera. Buli yenna mukulu ayeerotolera. Wasiwaaku, n'okusenya. Wa an yamussa min at-tibi ma yaqdiru alayhi, n'okubanga yeekuba akawoowo konna kaba asobodde ku lunaku olw'ejjuma. Agambye okunaaba ku lunaku olw'ejjuma kwa tteeka ku buli yenna eyeerotolera. Kitegeeza nti omwana w'emyaka 15, omwana ow'emyaka 9 ku sayidi y'omuwala paka ku myaka 15 ateekeddwa okuba nga anaaba olunaku olw'ejjuma ne yeekuba n'akawoowo bw'aba akalina naddala omulenzi ng'agenda okusaala, ako kaaba asobodde. Qaala al-ulama, abamanyi bagamba walmuraadu bilwujubi, kye bategeeza hadithi yali tugamba nti kyatteeka fi hadha alhadith asharif ta'kidul istihbab, kuba nti akakasa makulu kukakasa nti ensonga nkakafu nnyo, kubanga mu bye tulina mu nnamula wano tulina kye bayita alwajibu ekyetteeka, ne tubeera ne sunna. Sunna za mirundi egy'enjawulo egiwerako. Tulinawo sunnatul muakkada. Sunna al muakkada ekya sunna ekikakafu ennyo kyekyo ekiba kisemberera okubeera ekyetteeka. Kakati n'okunaaba ku lunaku olw'ejjuma kuli mu bintu ebya sunna al muakkada, sunna amakulu ezisemberera okubeera ez'etteeka. Ng'oggyeko ensonga eyo olunaku olw'ejjuma, kkiriza ate tugende ku kye bayita ghaslul yadayini, okunaaba ku lunaku olwa Eid al-Adha oba Eid al-Fitri. Okunaaba ku lunaku olwa Eid ng'onaaba omubiri gwonna ng'ennaaba gye tugenda okuba nga tutunulira eya ghuslu yemu nga bwe tujja okuba nga tutunulira engeri gye tuginaabamu. Agambe nti faqad istahabba al-ulamau dhalika, abamanyi makulu bakyagazisa nnyo ekyo omuntu okubeera ng'anaaba olunaku olwa Eid, nadharan
نظرا للالتقاء والتعارف والتعاون على البر والتقوى olw'okutunulira ku mulyango ogw'okubeera nga abantu basisinkana nadhara liitiqai lmuslimin abantu basisinkana ku lunaku olwa idi oba idi ebbiri olunaku lwonna olwa idi owulidde fi hadhaini almawdiaini oba alyaumaini ku nnaku ezo ebbiri oba mu bifo ebyo bagenda okusaliramu idi bisuratin fiha ma fiha min madhahiri madhahiri madha al-ikha mu kifaananyi ekyokubanga kiri ekyobwasseruganda owulidde wataarufu n'okumanyagana wataawuni n'okuyambagana ala albirri wattaqwa mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala kyova olaba nga abamanyi bakyagazisa abantu nti olunaku olw'ejjuma so olunaku olwa idi kirungi nnyo omuntu ogende okuba nti osala idi ng'onaabye gusulu zino nennaaba za sunna zetwogerako ez'etteeka twazimaliriza nga bwe twasoose ne tuzoogerako olunaku olulala olwetaagisa oba olulungi omuntu okuba nga anaaba yeetukuza ng'omuntu anaaba gusulu lwe lunaaba lunagambye ghaslu al-ihram bihajj aw biumratin omuntu yenna aba agenze okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala imma nga agenze mu hijja oba nga agenze kukola umra hijja tugimanyi bulungi erina omwezi gwayo n'ennaku zaayo ezimanyikiddwa n'emikolo egimanyikiddwa nga arafa tebuzeemu wabula ate umra naye emanyikiddwa nti yeekolebwa ekiseera kyonna era emanyikiddwa nti yo ekolebwa muntu yenna waaba ayagadde mu kaseera konna mu myezi gyonna li hadithi Zaid ibn Thabit olwa hadithi eyaletuleetebwa omu ku basahaba ayitibwa Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu agamba ti annahu ra'a rasulallahi sallallahu alayhi wasallama yatajarradu liihlalihi waqtasala yamulaba nga nabbi sallama ajjamu engoye ze ng'agenda kuba nti anaaba ay annahu sallallahu alayhi wasallama ightasala indama ahrama bilhajji aw bilumra nti amakulu hadithi tegeeza nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yali agenda okuba nga akola hijja ne umra yagenda naaba nga bw'atyo yeetukuza nga anaaba olunaaba olwo oba oli olutunuliddeko oluyitibwa al-ghusl olw'okunaaba olwa ghusl olw'okuvunisa omubiri gwe gwonna amazzi olunaaba olulala ghaslu dukhuli makka okunaaba omuntu ng'ayingidde ekibuga makka kibuga eky'emizizo omusangibwa omuzikiti ogumanyikiddwa nga masjidul haram bimakka alharamu almaki omuzikiti ogw'emizizo ogw'e makka faqad rawa aw ruwiya anna rasula sallallahu alayhi wasallama fa'ala dhalika bituleetebwa ebigambo nga kitegeezebwa nti omubaka Muhammad sallallahu sallama ensonga eyo yagikola ey'okubanga munnange anaaba oluvannyuma lw'okuyingira ekibuga makka wa anna sahabata alkirami kanu yaf'aluuna dhalika min ba'dihi era n'oluvannyuma lwe sallallahu alayhi wasallama abamuddira mu bigere mu basahaba ensonga eyo bagenda mu maaso nayo okubanga bagikola ate wamu n'okubanga munnange bagiyigiriza oba bagisomesa abantu n'okugibakubiriza okubanga bagikola wa ghasilu olunaaba olwo nalwo obwetuli omuntu ng'ayingidde makka olunaaba olulala ghaslu lwuqufi bi arafatin min ajli lhajj abagenda mu arafa omuntu ayikoze hijja naddala abakoze hijja kuba kino kiri kuba hajji bokka omuntu yenna ng'agenda okukola hijja anaaba olunaaba olw'okwetukuza olw'omubiri gwonna nga bw'anaaba ng'ayina janaba bw'atyo lwalunaaba lw'anaaba nga yeteekerateekera okuba nti agenda mu arafa naaba nga bw'atyo asimbula nga mutukuvu yenna faqad kana ba'du sahaba abamu ku basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim yaf'aluna dhalika balinga ekintu ekyo bakikola so n'olwekyo gwe wenna abagenda mu hijja namwe bwe mutyo muteekeddwa okubanga ennaaba ezo muza observinga okuba amakulu mbeera muzigoberera you observe that muza observinga musobole okubanga bwe mutyo muzinaaba kadhalika yustahabu alghuslu inda almadha alistiqa'i wa inda alkusufi alshamsi walmadha wa khusufi alqamar nabwe kityo era nga bwolabye ennaaba ezo tutunuulidde ku sayidi eyo nabwe kityo singa ate
kisangibwa nti waliwo enjogera gye tugamba nti enjuba erwana n'omwezi oba omwezi nga gulwana n'enjuba. Al-khusuf, salati al-khusufi inda al-khusufi au al-istiqa. Bwetubanga tugenda singa idha jidabat al-ard, kikeera kumacanga ensi ekaze nga twetaaga okunywesebwa, kirungi nnyo abantu baba bagenza okukuŋŋaana okusaba Allah okubanga bawa enkuba ne beetukuza nga banaaba olunaaba luno, ne bagenda mu lusenyi we bagenda okuŋŋaanira nga banaabye gusulu bonna. Wa inda al-kusufi wal-khusuf, inda kusufi shams, ne mu kiseera enjuba weerwanira n'omwezi, wa khusufi al-qamar, n'okubanga mu kiseera enjuba ekwataganye n'omwezi. Wa inda dukhuli al-madinati al-munawwara, n'omuntu bw'aba ayingira ekibuga kya nabbi e Madina, n'okubanga naye bw'ati anaaba olunaaba olwo. Wa inda kulli ijtima'in khayri binnas, na buli lukuŋŋaana lwonna oluba lugenda okukuŋŋaaniramu abantu okunaaba olunaaba olwo lwa gusulu, era kirungi nnyo omuntu okuluyiga neeba nga yennaabayo. So ne baba bakuyise meeting Makerere nga mugenda mu holo, mugenda ku mbaga, mugenda luddawa, mugenda kusiibulukuka babayise, naye nga mugenda mu jjama, kirungi nnyo munaabe ennaaba eya gusulu olunaaba olw'omubiri lwonna nga tugubira ennaaba nga bwe tuyigirizibwa, osobola okugenda kusinkana ne banno ng'oba oli awo akawoowo n'endabika, kullu wahid ala tahara, nga buli omu munyirivu mutukuvu. Lianna al-ghasla, olw'ensonga nti okunaaba okwo taharatun wa nadhafa, kwetukuza era kwenyiriza. Waddiinu l-islaamu mabniyun ala taharatin wa nadhafa, ate tukimanyi bulungi nti eddiini y'Obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yagizimbira kuki? Ku kwetukuza na kwerongoosa na kwenyiriza, omuntu okubeera nga abeerawo nga mutukuvu ebbanga lyonna. Al-islaamu nadhifu, Obusiraamu munnange butukuvu, buyonjo mu mbeera efaananako bwetyo. N'olwekyo y'ensonga eyo gye njagadde okuba nga ate olwaleero tukoonako nga bwe muziwulidde. Obudde bwo butambula, obudde bwo butambula. Kkiriza katono nnyo insha Allahu tabarakahu wa ta'ala tubeere nga tutunulako ku nsonga, tugenda kuba nga tutunulako ku nsonga ezigaanibwa omuntu yenna aba alina ki? Aba alina janaba okubeera nga tazikola. Nsonga ki? Biki ebikugaanibwa gwe winaaba ne janaba? Amakulu ng'oteekeddwa okunaaba. Janaba ki? Janaba twayogedde nga oyina ensonga ekukakasaako okunaaba, ze ziri ensonga 5 ze twaleeta, abamu baleeta 6. Ezo ensonga 5 singa eba ekuliko, biki by'otateekeddwa kukola? Naam. So yahrumu ala al-mujnubi wal haid wan nufasa as-sala, kiziyizibwa ku muntu yenna alina janaba n'omukyala yenna agenze mu nsonga ze, oba omukyala yenna nakawere, kimugaanibwa eyakamala okuzaala paka musaayi nga paka bwa nakawere nga buweddeko ku nnaku 40 mwezi gumu n'ennaku 10, kimuziyizibwako okuba nti asaala. Owa haidhi oba omukyala ali mu nsonga ze za buli mwezi, ebbanga lye twalyogerako okusookera ddala, waliwo olwo nga tutunulidde ebbanga bwe litambula, waliwo asobola okubeera nga embeera ye mutuukako yawman wa layla aqalliha, ebbanga erisembayo okuba ettono, kisobola okubaawo mu lunaku lumu lyatiza ekiro n'emisana, olunaku oluddako n'aba nga atukudde, kisoboka bulungi nnyo mu mbeera z'abakyala. So ekyo kitegeeza nti olunaku olwokubiri olwo olina okusaala, olina okusiiba, emirimu gyonna obeera halali oteekeddwa ogikola ku sayidi y'omukyala afaanako bw'atyo. Ate kisobola okubaawo mu nnaku 7 ng'agenzeemu n'amala wiiki nnamba, ng'ebbanga eryo embeera eyo tenda bakutukawo, olunaku olw'omunaana n'atukula n'aba nga azzeeyo kubanga azzeeyo ku normal situation eya bulijjo, n'asaala, buli kimu ndona alabe ng'asobola okuba nga akikola, n'asiiba. Ne wabeerawo ate embeera nga kisusse ogw'obulamuzi ne kigendera ddala paka mu weeks 2, n'alwala wiiki emu, n'asigala ng'akyali mu mbeera y'emu ne wiiki. Bagamba nti waayo edda ebbanga lya wiiki, bw'oba nga olaba kisusseemu sayika ekyuse mu nnaku 7 evuddewo, oyingidde olw'omunaana tonnatukula, oyingidde olw'omwenda tonnatukula, oyingidde 10, 11, kikome ku 14. 14 kasita olaba nga kituuseewo ne buzibanga y'embeera y'emu, kikakasa bukakasa nti kati waliwo ekizibu ekyetaagisa okuba nga ate kitunulwamu. Olwo bw'otuusa mu lunaku olw'omunaana, ddayo osaale nga bw'olina okusaala, osiibe nga bw'olina okusiiba, kubanga
embeera oba ogivuddemu eri gye tugamba embeera ey'obulwadde ya haidhi awo eba ekutuseewo ku lunaku olw'15 oba osaala bulungi nnyo oba osiiba bulungi nnyo na buli kyonna ky'oba oteekeddwa okuba nga okola oba okikola wabula kujjako ati okunoonya eddagala. Wallahu ta'ala a'lam. Omukyala yenna nakawere ebbanga lye lya mwezi gumu n'ennaku 10 fil ghalib aqalliha, naye singa kiba kigenze eri nnomo, ebbanga eriri nnomo, naye singa kiba kigenze mu maaso kigenze nnyo, ebbanga liba ligenze nnyo, ennaku zibeera 10 zibeera ennaku 6. So omukyalo oyo singa ate ennaku ziba zisuseewo ennaku 6 gye myezi 2, kiba kitegeeza bwe kiba kigenderedde eryo ebbanga liba likutuka oluvannyuma lw'ennaku ezo, n'osobola ate okuba nga oddamu nomale n'obeera nga ate okola ki, osiiba osaala, kuba kitegeeza ate waliwo bulwadde bulala mu mbeera efaananako bwetyo. Ate mujinibu yaliwa? Mujinibu yono eya bulijjo, omuntu oba mwami yeegase ne mukyala we, oba omuntu avudde mu mazzi gazaala discharge nzulu okulowooza, oba mbeera yonna, oba yavuddeko embeera eyo, oyo kitegeeza ate ye watukulira wonna atya nti kasitaanaaba bwati n'agenda n'anaaba khalas, buli kyonna ekisigadde kyonna aba ateekeddwa okuba nga akikola ki, nga akikola mu bimukakatako mu ibaadaati zonna okubeera nga akola ki, akikola. So abantu abo tebakakatibwako esswala tebakola ki, tebakakatako paka nga batukudde. Mujunibu toyinaawo excuse singa obeera mujunibu ku makya n'ogamba ndaba sinkyalina janaba, kati saawa 7 ne bwe zituuka n'ogamba nti esswala tennakakatako. Nedda, esswala eba ekkakaseeko naye nga tonnatukula. Oba oteekeddwa okugenda onaabe ojje, kubanga hatha junubu yasir, obwo bukyafu amakulu kyangu nnyo okubumalawo. Naye ate ono omukyala akyali mu mbeera ze ez'omwezi, oba oli yakazaala, oyo ye kitegerekeka nti akyalina system ekyatukuzibwa, ye kyagenda mu maaso okubanga ate etukuzibwa. Ekintu ekirala munnange ekyotakkirizibwa okubanga otookola paka nga otukudde, atawaafu madha bilmasjidi alharami, okwetoloola haramu ey'e Makka. Abakola tawaafu mukimanyi abagenda e Makka, omuntu yenna haidhi aw haidu, omukyala yenna ali mu nsonga, oba omusajja oba omukyala yenna azadde ng'azaalidde mu hajji, aba takkirizibwa kukola ki, kwetoloola Kaaba mu mbeera efaananako bwetyo. Masul mushafu wa hamluhu, tokkirizibwa. Ate mujunibu wali tugambye mujunibu gwogenda n'onaaba n'ojja ne wetoloola Kaaba, ekyo kyangu nnyo mu ddakiika 10-15 oba omaliriza n'ojja ne wetoloola Kaaba. Alhamlu bil mushafi wa hamluhu, alhamlu bil mushafi wa madha wa masuhu, okwata ku Qur'ani oba okugisitula tekikkirizibwa eri omuntu yenna ali mu mbeera eya janaba, mu mbeera efaananako bwetyo. Qira'atul Qur'an, n'okugisoma Qur'ani eyo embeera nayo omuntu takkirizibwa kubanga agisoma paka ng'embeera ekoze eki, embeera vuddewo. ففي الحديث الشريف الذي رواه أصحاب السنن، حديث يليتبوا بأصحاب السنن أبا كونغانيا بحديثي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ngeva ku sahaba yitibwa Ali bun Abi Talib, omu ku basahaba bannabbi era nga omu ku basikabe owokuna ayitibwa Ali, ayogera ebigambo bino n'agamba nti anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana la yuhjibuhu an qira'ati al-Qur'an aw amri al-Qur'an shay'un laysa al-janaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalinga teri kimugaana Qur'an okuleka nga alina ensonga mu nsonga ze twayogedde ezigaana omuntu okubanga ate munnange asoma Qur'an oba okusaala oba okukola ki nga takujjako ng'atukudde, ekyo kye kyali kimugaana. Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyagaananga kubeera nga asoma Qur'an mu budde bwe bwonna okuleka nga yalinga ayina ensonga yonna emuleetedde okubanga avaamu amazzi agazaala oba nga discharging, kibaita discharge mu luzungu mu mbeera efaananako bwetyo. Wa fi hadithin akhar an Ali bun Abi Talib, ate hadithi endala okuviira ku Ali mutabani wa Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu agamba nti ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallama, agana labo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatawadda ng'afuna wuzu, thumma qara'a shay'an min al-Qur'an, oluvannyuma n'asoma Qur'ani, thumma qala n'agamba hakadha liman laysa bimujunibin, kitegeeza yali afuna wuzu, n'agamba nti ekyo
kikolebwa omuntu yenna atalina nsonga emukakasaako kunaaba mubiri gwonna kibayita janaba. fa amma aljunub, naye ate oli oyo akakasibwako kubanga anaaba omubiri gwonna, fala wala ayatan, tateekeddwa kusoma newankubadde aya emu mu Qur'ani paka nga amaze okukakasa nti wuzu azzeemu kubanga agifuna buto. Amakulu agenze n'anaaba n'abeera nga addamu afunisa omubiri gwe gwonna wudu. Kadhalika yahrum ala aljunub, bwe kityo bwe kigaanibwa ne ku muntu yenna ayina janaba. Almakthu fil masjid, tekikkirizibwa ku ye okusalasala mu muzikiti, okuyitamu muzikiti bw'ogenda bw'ofuluma bwodda bw'otolera mu masjidi ng'okimanyi nti olina janaba, tekikkirizibwa. Fa fil hadith asharif, hadith era obujulizi ku nsonga eyo, inna almasjida la yahillu lil haid, masjidi tekkirizibwamu mukyala ali mu periods, ali mu nsonga ze, wala alijunubin, wadde omuntu yenna ayina ensonga yonna emukakasaako okunaaba kusaidi abasajja, lakin n'abakyala, lakin naye yahillu lahuma imadha ihtiyazuhu walmururu minhu inda darura, naye ate omuntu yenna bw'aba ayingiddemu olw'ensonga eteebereka ng'esangiddwawo, kikkirizibwa asobola okuba nga ate munnange agyeyuna. Agamba nti alqusuru liqawlihi sallallahu alaihi wasallama, obumu ku bujulizi mu nsonga eyo Nabbi sallallahu agamba nti ya ayuha alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Alqusuru, omuntu okuba nga atamidde, omutamiivu yenna tayingira masjidi. Alqusur, obujulizi ku nsonga ey'omuntu yenna bw'aba nga atamidde, kuba gye bali abatamiira, ekyokubanga oli musiraamu tekimuganda kunywa mwenge wadde akimanyi gwagaanibwa. Owulidde, okunywa omwenge kiri haramu, tekikkirizibwa era kiriko ezzambi ddene nnyo. Naye omuntu bw'aba nga atamidde, bagamba nti si kirungi kuyingira muzikiti, si nsonga musiraamu oba si musiraamu. Obujulizi ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. N'okusala obusazi tokkirizibwa, temusembereranga esswala abange mwe abakkiriza nga muli ki, nga muli batamiivu. Amakulu eno aya yakka qabla ayatu hurmatil khamr, aya ezaagaana omwenge okunywebwa nga tezinnaba kukka, okugugaanira ddala okuguwera. Naye eno amakulu gwali abantu bakyagunya mu bibu, okusinzira nga obubaka bwali bukyakka. Allah subhanahu wa ta'ala nasettaka lino n'abaga nti abange omwenge temugusemberera. Lino lyali ddala lyakubiri mu ddaala ery'okuziyiza omwenge, lyali ddala lyakusatu, kubanga Allah yagugaana mu ŋŋaana za mirundi ena. Mu kusooka yabagamba nti wa min thamarati nakhiri tattakhidhu minhu sakara wa rizqan hasana, abange mukyengera oba mu kibala ekyentende mujjamu ekitamiiza, wa rizqan hasana, ate ne mujjamu ne riziki ennungi. Ekyo kyali indirect, yabagamba mujjamu ebitamiiza ate ne mujjamu ne riziki ennungi. Riziki ennungi yeriwaza essente ze bafunangamu ne bagula emmere, ate ne banywa omwenge gukoleddwa mu ntende, ne batamiira, ne bafuuka ku kkubo, ne bagwa ku makubo n'ebirala. N'abagamba mu aya endala, yasalunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah subhanahu wa ta'ala mulundi ogwokubiri bajja nga beebuuza ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam, bamubuuza ku mwenge, n'abagamba nti bakubuuza, n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti owange gwe Muhammad bakubuuza ku mwenge, bagambe qul fihima, bakubuuza ku mwenge n'ezzaala, bagambe qul fihima, bagambe mu byombiriri, qul fihima ithmun kabir, mulimu akabi kanene nnyo, wa rizqan hasana, n'ate mulimu ne riziki ennungi abantu gye bajjamu. Mukimanyi bulungi omuntu bwagenda n'azannya zzaala afunayo zaafunye, oba oluusi ne bamukuba, oluusi n'alya, oba oli n'anywa omwenge, n'atunda omwenge n'afunamu essente, oluusi n'agunywa ne gumukuba, ne gukola ki, ne guleeta ebizibu bingi. N'agamba naye wa ithmuhuma akbar, naye bagamba abantu bategeeze nti akabi akava mu mwenge ke kasinga obunene, era n'akabi akava mu zzaala ke kasinga obunene, min naf'ihima, okusinga ate akalungi ke bajjamu. Mukimanyi bulungi abazannya zzaala, oli bw'ojja n'omulya ssente zo ng'obadde na mutwalo, n'olya emiliyoni 10,
aba kupangira abantu kutta gambo jjuta n'omutwalo n'olya miliyoni zange zino zonna n'ebisigadde ebiringa ebyo oba n'alaba nti ssente zo ziridde naye ziridde mu makuba gatali matuufu okumukuba obukubi buno obuzannyo bwe muzannyeemu n'oli ebizimbe bye n'okubazaalawe n'okuba ekizimbe kye n'akuteekerateekera abakutta mu mbeera efaanako bwetyo. Aya ey'omulundi ogwokusatu yeno gye tusomye Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba nti ya ayuha alladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara, abange mmwe abakkiriza muleme kusemberera sola nga muli batamiivu, hatta ta'lamu mata, okutuusa nga mutegeera bulungi ebyo bye mwogera. Mumanyi bulungi omuntu bw'anywa omwenga avaako aba tategeera. Wala junuban, era okujja nga mulina ensonga zonna ezibagaana okunaaba nga mugina okunaaba ezibakakasako okunaaba omubiri gwonna, temugezaako ne musembera eswala illa abiri sabi, okujjako omuntu yenna nga mutambuze ali mu lugendo naaba nga asangiddwa nga munnange alina okuba nga yeetukuza naye nga talina wanyinza kwetukuliza. Owulidde? Oyo n'atayammama fi sabili hatta tagtasilu, okutuusa eddala nga mumaze okuba nga mwetukuza, olwo nno mbeere nga mukola ki? Ng'ate mwetukuza. Ne ayi yasembayo mugimanyi bulungi, Allah ng'agamba auzubillahi minash shaitani rajim, ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, yagana nebiwerako innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibu. Ezo nno aya zonna mweziri mu Qur'an. Emu eri mu surati Nahl gye twasoose nayo, endala eri mu surati al-Baqara, ebbiri ziri mu surati al-Baqara, eno eri mu surati Nisa, ate eri mu surati al-Maida eyasembayo okugaanira ddala omwenge gwonna okubanga Allah subhanahu wa ta'ala aguziiza abantu okubanga ate bagunywa directly. N'abagamba nti rijisu, yabagamba nti nagis, buli agunywa yonna nagis maanahu qadharun, kyenyinyalwa. Ate nagis teri asobola kukwata nagis n'aginywa oba mpitambi n'ateeka ku mumwa omwenge, bw'ati bw'agamba. Wa yudhafu ila dhalika binisbatin au binisbati lilhaid wannufasa as-siyam fa innahu yahrumu alayhima. Ate ku bakyala abali mu nsonga zaabwe wamu n'abo bannakazadde bannakawere, nabo bongerezaako kuba nti tebakkirizibwa kusiiba paka nga batukudde. Wa shari'at al-islam innama حرمت على الجنوب والحائض والنفساء كل ذلك أو كل هذه الأشياء. Ebyo byonna bitwogedde obusiraamu bubigaana ku bantu abo betwogeddeko ihtiraaman lil ibadat, kubanga bawa ibada ekitiibwa oba ibada okubanga tuziwa ekitiibwa. Wa hirsan ala tamassuki bitahara, n'okubanga ate tuyitiriza nnyo okubanga tuba abayonje ebbanga lyonna. Wa taysiran ala ashabi hadhihi al-ahdhar, n'okubanga ate bwangwiza eri abantu abalina ebintu ebyo ebibasonyisa. Wallahu ta'ala a'lam. Kkiriza olw'obudde obutambudde, mpuliza omulungi wenna gy'oli nkakasa nti ababadde n'akakala mbadde munootinga, kale nojja kuyita ku 0759 0586 osobole okubanga ate naawe oyongerezaako oba okwongera okubuuza ate ku ebyo byotategedde mu nsonga ezo zonna ze tubadde twogerako. Kkiriza oyite ku simu yaffe namba 0759 0586 biidhnillah. Islamic Inheritance Consultants Limited bakwandulira enteekateeka ya Sadaka Tujjaliya eyegasa nnyini yagitoola ku nsi ne ku ahira, naawe nno kati waayo olw'okuzimba n'okuddaabiriza emizikiti, okusembeza amazzi ku masinzizo, okulabirira bamulekwa. Ali ku simu gamba nti halo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyusa okuwuliza ssebo. Fiikum barakallah, mwebala okuwuliriza. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yita ku 0759058666 naawe obeeko ensonga gy'ogamba. Mbeebaza mwenna abaliko abadde bawuliriza programu nga bwetambudde. Insha Allah olwali tujja kukomaawo ate tujja kwongerako oluvannyuma ku mulundi ogujja oba olunaku olw'enkya lwa Monday tujja kuba tutunuulira engeri gye tunaabamu insha Allah. Ali ku simu gamba nti halo. Naam. Yita ku 0759058666 0759058666 insha Allah. Islamic Inheritance Consultants Limited bakwandulira enteekateeka ya Sadaka Tujjaliya eyegasa nnyini yagitoola ku nsi ne ku ahira, naawe nno kati waayo olw'okuzimba. Nkufunye ssebo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwe kutuuka kwe kudduka.
Ita ku 0759 osobole okubanga ate munnange obaako ensonga gy'oyongereza ku musomo gaffe ku lwaliro oba okubaako ne kyeweebuuza ku byonna bye tuzze tunnyonnyola. 0759 ana mukaaga 15 06 okumanya emisinga. Halo. Nkukusonye ssebo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kali ssebo naawe gye balamanya n'eddoboozi ne wosinzira okubanga owuliriza. Nsanyusa okuwuliza bwana Idrisa. Amina ya rabbi. Naam. Ampulizo omulungi ita ku 0759 mwenna mbeebaza abagenzi maaso kubanga ate munnange musiima omusomo naye ekikulu kiri kuba nti munnange mugenda maaso kubanga mubaako ne bye munootinga ne musobola okubanga ate munnange tutereeza enneetukuza yaffe. Jazakumullahu tabaraka wa taala khairan. Ita ku 0759 0596. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webala okuwuliriza ssebo amanya n'eddoboozi ne wosinzidde. Masha Allah, nsanyusa okuwuliriza ssebo. Amina, masha Allah. Sheikh Abu agamba ati awo manyi nti waali awuliriza. Masha Allah, mumpeere salaamu. Masha Allah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ita ku 0759 osobole okubanga naawe bako ensonga hamunange gy'ogenda mu maaso kubanga oyogera ku musomo gaffe ku lwaliro biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Nyongera okwebaza mwenna ba coordinators ab'enjawulo, Ibrahimu Nsubuga chairman w'abawuliriza Katosi, ate nga ne bweyogerere bwotyo munnange obeerayo. Nyongera okwebaza Yahya Bugembe sikuleseeyo manyi kuwulya owuliriza. Naam, ali kusimu gamba halo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyusa okuwuliza amanya n'eddoboozi. Esebo. Naam. Wangi? Lwaki omwenge guli haramu? Ogwo nno musomo munene nnyo mukulu nnyo naye inshallah tujja kugukwatako biidhnillah. Okusookera ddala gumalako omuntu amagezi ky'oba osooka okukwata. Bw'omala ogunywa bw'oti toddayo kutegeera paka kati ebiddirira tobimanya, kitegeeza nti ibaadaati ziba zikuvudde kugukulemesa okukola ibaada. Naam. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ita ku 0759 omwenge guli haramu olw'ensonga gumalako omuntu amagezi. Ate omuntu bw'aba talina amagezi ibaada tezimukakatako newankubadde nga zatteeka ku ye. Naye olw'okuba y'aba akyereetedde emisango gy'aba agifuna eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ali kusimu gamba nti halo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi ne wosinzira okubanga owuliriza. Afikum barakallahu webala okubanga muwuliriza. Naam. Naam. Masha Allah. Sebo katugenda kuba tukuddamu insha Allah. Allahu akbar. Kibuzo kinene nnyo amajini amasiraamu tugenda kuba tuyingira nagejjana abange ejjana Allah agiteekerateekera ebitonde bye bibiri abantu n'amajini. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nga bulaba boosiiba n'amajini gasiiba nago gakuyingira ejjana era gakolerera jjana. Barakallahu fikum. Ali kusimu gamba nti halo. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, amanya n'eddoboozi. Naam, ndagire Aisha nsanyusa okuwuliza. Naam. Naam. Masha Allah. Okola otya tugenda kubanga tukiraba insha Allah.
omukyala singa kimutuukako ng'ali mu hijja akola atya? Tavunaanibwa bw'abanga badde agenda kukola tawaafu Allah n'amugerera n'ayingira mu mwezi mu mbeera efaananako bwetyo, kubanga ekyo kyalabibwako ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abamu ku abakyala be naddala baalabibwako Ummu Salama wamu n'omu ku mukyala bali baali Aisha bwe baserabidde nga batudde naye ng'abalala beetooloola. Are you looking for where to pay your swadak? Look no further. Kyobulabanga lwaki omuntu ku mbeera efaananako bwetyo naye bw'atyo omukyala takkirizibwa kubanga ate yeetooloola, naye Allah amuwa empeera nga bw'olaba olwali tuli mu Ramadhaani watteeko kubanga omusiiba, naye ate olw'okuba nti embeera ebyakutuuseeko ojja kuliwa, naye ate empeera zojja okufuna mu kuliwa zijja kuba zenkanankana obaolyawo n'abano abasiibi, olw'ensonga nti kiri sigwa okyeretedde butonde Allah bw'atyo bwe yatonda. Wallahu ta'ala a'lam. Ali ku simu ganti halo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya n'eddoboozi newesinzidde okubanga owuliriza. Nsanyusa okuwuliza Ummu Kuluthumu Ensambya. Masha Allah, mwebala okuwuliriza. Amina ya rabbi. Naam. Kituufu amazzi gasobola kutuuka ku lususu. Ekibuuzo ekyokubiri ye agamba kituufu tegasobola kutuuka ku lususu. Naam. Ekibuuzo ekyokubiri ekya haidu nti omukyala nerabiddemu akategesabaalo amina ya rabbi. Nti omukyala bw'aba ogenda mulusonga ng'abadde asiiri nga bw'aba abadde asiiri n'agendamu kale katugeze nti obudde badde kutenderezi nga bugenda kuggwayo gyonna baddamu n'azisasula. Naam, twakisomesaako. Ate era bw'aba avuddemu ensonga ezo alina okulinda amazzi gali ameeru gamusoke gamale okuvaayo. Abakyala bakiikira naye ate alina okulindiriza amazzi ago yoka asali. Nakyo kituufu nnyo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukyala bw'aba atukula kimanyikiddwa bulungi nti waliwo amazzi ameeru tuku agasembayo okubanga gafuluma tukakakasiza ddala nti ddala mubutuufu oba otukudde. Ekyo naawe abisinga obungi mubeera mukimanyi naddala abali experienced musobola okubanga mubeebuuzaako, naye nga bwetyo sharia abalala kansooke nkwatonda ali ku simu. Halo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji? Esebo. Yongeza ku ddoboozi. Nkuwulira ssebo. Yes. Genda maaso, yongeza eddoboozi bakuwulira abawuliriza. Are you looking for where to pay your swadak? Naam. Nti ebbanja alisasula oba nedda? Naye ekibuuzo ky'obuuziza nga kya natawhidi. Ekibuuzo ky'obuuziza nga kya bannatawhidi.
Nsembeyo munnaffe nabadde agenda mu maaso kuba ate ng'abuuza ekibuuzo nti singa omusamize no, before that one mwannyinaze yabuuzizza ekibuuzo ng'agamba omukyala singa aba agenze mu nsonga. Ekibuuzo ndabika neerabiziddwamu naye nga okusookera ddala entukula twagirabye ate n'agamba alina ekibuuzo kyabuuzizzaawo lwakuba nti munnange ndabika nkyerabidde ekibuuzo. Bibuuzo bibitiddeko obungi naye saa kino otinze naye inshallah nsaba Allah tabarakahu wa taala abeere nga abawamu obulungi. Are you looking for where to pay your swadak? Look no shiriki tumanyi nti one omusamiza aba akola shiriki yushiriku billahi tabarakahu wa taala kikimu naye ate tujja tunulya omusamize mutasobola kuba musamize nga musiraamu ekyo kimu eri wali alabika olwaliro saawa zino ddiini obusamize eddiini ate era naye alukola nga anoonyamu kyakulya ekyo kimu. Kakati okusookera ddala okugenda mu ssabo kiri haramu washiriku billah, kiri haramun washirikun billah, tekikkirizibwa era omuntu bw'agendayo aba avudde mu busiraamu ekyo kimu. Ekyokubiri oli anoonya kyakulya era abala nti yakoledde omulimu ogw'okuba nti yakulagudde nga bwe yakoze era asigala akubanja. Bwe tugenda mu mateeka gano ag'ensi ng'atutta omulimu omusango mu kooti akola ki? Omusasula. Kubanga jjukira gwe wagendayo nga wagenderayo waliyo kimanyi nti gy'ogenda munnange ngendayo naye tewakkirizibwa. Kakati mu kukolera ddala tawuba n'okwewala bino bil hikma okusookera ddala ogenda n'osasula essente ezo sa singa kadhiya etwaliddwa n'egenda mu kooti oba ojja kuzisasula. Ekyo kimu. Ku sayidi ey'eddiini kino nkiramula bwe nti ku sayidi ey'eddiini oli shiriki era wagendayo ng'ogenze mu shiriki nti ye dhulumu lillahi subhanahu wa ta'ala. Oba oli azamanyiza Allah subhanahu wa ta'ala n'oli abikole naye ali azamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kale ne ku nsonga eyo ku sayidi ey'eddiini tetuzisasula. Ku sayidi ey'eddiini naye ate onnyonnyola ogendayo n'onnyonnyola novuga nti munnaaye nti nasira mukabwe ntumwene n'ensonga sente ezo sigenda zisasula ng'okimutegeezezza. Tobuukayo buddusi noga nti anakola tawuba n'ebiggwa. No, gendayo kimutegeeze mu mbeera efaanako bwe tu. Wallahu ta'ala a'lam. Naye ku sayidi ey'ensi bwe banakutwala mu kooti ojja kuzisasula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amasimu gabadde mangi naye mukkirize olw'embeera y'obudde tubeere nga ate munnange tuwunzikira wano tujja kuba nga tusinkana olunaku olujja insha Allah tabarakahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Islamic Inheritance Consultant. Islamic Inheritance Consultants Limited n'obusika n'ekigendererwa ekyokukendeeza ku butabanguko obuva mu ngabana y'emmaali y'abafu beekwateko okufunira ekiraamo n'okulambikira enkola yakyegoberera amateeka g'obusiraamu n'ensi yo bakutekululira abasikala emigabo gyabwe mu famire z'abo ababa bavudde mu bulamu bw'ensi batereka n'okkuuma ebiraamo eri abo ababa baagadde okubibakuumira batemaatema n'okugabanya emmaali y'abafu n'okulambika saddaaka y'omufu kyabaalambye egibwe mu mmaali ye batumbula enkulaakulana y'obusiraamu nga bayita mu nkola gye baatuuma sadakatul jaaliya oba saddaaka ekulukuta bafune ku 070 20 693 oba 0708 09 18 22 ne 0772 86 16 tugoberere ne ku mikutu gyaffe emigattabantu ku Facebook Sadakatul Jaliya in the names of Muslims wealth, YouTube Islamic Inheritance Consultation in Uganda ne Facebook endala Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Beba Islamic Inheritance Consultants Limited abeeswaddeyo okugonjoolera ebizibu ebisibuka ku ngabanya y'emmaali y'abafu. Adhan 1 Radio